Mukama oku janga joli o nazelo saigo ogu singayona obi se Mukama oku janga joli o nazelo saigo o singayona ombise Mukama oku janga joli o Saigwo ogu singabyonda ombise Mukama ogu janga joli onazeno musaigwo ogu singabyonda Yesu kazi jejoli naza no musai ogo singabyona kazi Yesu Balungi abagalwa balamusizaako nnyo nate era mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Olunaku olugenze lutya twagala okwebaza Katonda kubanga mwesigwa ate era mulungi alabirira ekigambo kye okukituukiriza. Njagala balamusaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Kitange omwesigwa njagala kwebaza ssebo nate era olunaku luno olw'olwaleero lw'otuteereddewo okulabika nti twogera ebigambo bino okubaako abantu betuyamba eyo omu babiri basatu bwe bamala okuyambibwa oba oliawo obwakabaka bwa Katonda busobola okugassibwa kubanga gwe totunuulira gye ddene eryo ate era omuntu omu bw'ati singa aba ayambiddwa singa aba akyusiddwa ate Bayibuli etegeeza nti wabeerawo okusanyuka wabeerawo essanyu mu ggulu. N'olwekyo nkwaniriza nate olunaku olwaleero mu kadde kano kennyini ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2022 omwaka ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okwebaza Mukama kubanga oli mwesigwa ate era obeera omwesigwa ekigambo kyo kituukirira mu ffe. Njagala kwebaza Mukama kubanga oli mukulu era ekisa kyo kibeerera emirembe gyonna. Webale gwe ataggwawo webale lwazi lwaffe kwe twatemebwa. Okwagala kumpaludde lero nzize mpoli Yesu wampulira nzira ilebibi okwagala kumpaludde lero nzize mpoli. Njagala kulamusaako mukwano gwange ali ku Just Gospel Media Uganda
YouTube channel yaffe kwe tusinzidde okulabika nti tuweereza eri obulamu bwo. Mikwano gyaffe ate nammwe abatugoberera ku Just Gospel Fellowship Center wali ku WhatsApp channel yaffe kwe tusinzira okulabika nti twogera ebigambo ebisingawo. Njagala nammwe okubeebaza ate era njagala okwebaza Katonda nammwe abatufollowingira ku Facebook page yaffe ya Just Gospel Media Uganda. Njagala kwebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Wano we tutuuse njagala okkiriziganye wamu nange nti nyinza obutaddayo mabega yonna, wabula gwe anasobola okulabika nti owulira eddoboozi lino oyinza okuddayo n'olaba episodes ze twajja tukolako emabega, oyinza okufuna ekifaananyi ekigazi owawe tutuuse. Njagala kusunirako katono nti bwe twatandikira okwogera ku nsonga zino twasinzira mu kitabo kiri eri ekiri mu ndagaano enkadde ekya omuweereza ayitibwa ayitibwa Danieri, okusinzira ku birooto bye yafuna. Mukwano gwange ampuliriza, Danieri ono yafuna ebirooto era ebirooto bino byali bikwatagana ku nsonga emu oba bbiri. Ensonga eyasookera ddala ye yali eya Antichrist. Ensonga ey'okubiri yali alagula ku kye tuyita the false prophet. Naye byonna ebyo byonna byetwogeddeko waggulu, ensonga ezo ebbiri zaali mu birooto nga zeetooloredde mu birooto ebirooto bye yafuna nga mulimu ensolo nnya. Njagala kujjukiza nti ekigambo ekiyitibwa Antichrist akagambo kali anti A-N-T-I awo nogatako Christ. Antichrist. Anti kitegeeza being against, oba omuntu okubeera ng'ali against, omuntu nga takkiriziganya n'ekyo ky'oli oba takkiriziganya n'ekyo ky'olese mu ddiiro oba tagenda kukkiriziganya na kirooto kyo. For example, gavumenti erina kye bayita opposition. Buli gavumenti zonna eziri mu nsi zitera okubeera ne opposition, bayite bannabyabufuzi abo abawakanya gavumenti. Kakati Antichrist abeera awakanya Kristo, muwakanya, ye takkiriziganya na Kristo. Kyovulaba nti ayitibwa Antichrist. Omuntu okubeera ng'agamba nti nze ndi anti-government oba anti-gay, kitegeeza anti-lesbian, takkiriziganya nabali babisiyaga, ali against that. Kakati Sitaani ali against n'ekkanisa ya Mukama waffe Yesu. Era kyovulaba nti engeri zonna zabeera ayitamu ba agenti bakozesa bonna mu kkanisa babeera against n'ebyo ebibeera mu kkanisa, babeera bali against n'ekyo ekigenda maaso mu kkanisa. Bo tebaliko ludda oba kibi oba kirungi, eva bo babeera ku side eri against, oba kirungi oba kibi. Kakati Sitaani bwato ye bwali ali against the church. Kyovulaba nti omukulu ayitibwa Danieri aloota ekirooto mwalimu ensolo nnya. Ezo ensolo ennya nkujukiza nti gaali mawanga 4, naye amawanga ago 4 mwalimu eggwanga eryasembayo eryali eriyitibwa ery'Abaroma, y'ensolo eyasembayo okusinziira mu Danieri essula ey'omusanvu kirira wansi 8. Kakati mu ggwanga eryo oba mu nsolo eyo ey'okuna eyasembayo waliwo ejjembe ettono eryasoboka mu mayembe agasatu mu kyenyi. Kakati eryo ejjembe erimu likiikirira Antichrist. Weewaawo oyinza obutasanga kigambo kitibwa Antichrist mu Danieri, ne mu kubikulirwa oyinza obutasangayo kigambo kitibwa Antichrist. Ekyo si y'ensonga, naye ensonga eryemu nti enteekateeka yonna namutayiika eteekebwateekebwa okuva ku lubereberye okutuuka ne kaakano n'obudde bwe tusemberedde mu maaso, obudde obwokya okukira omuliro.
Bassebo ne bannyabo, ezo zonna enteekateeka zikolebwa kulabika nti zikeereyesa, zisuula, zimenya, zinafuya omubiri gwa Kristo. Ng'ani akola ekyo? Sitaani. Kubanga akimanyi bulungi nnyo nti ennaku ze ntono. Amanyi bulungi nnyo nti takyalina kakisa kasigalayo, takyalina kakisa kakwenenya. N'olwekyo amanyi ng'akyalinayo, amanyi ng'alina akadde katono azikirizibwe. So alina okubaako baafa nabo. Agamba nti nze sifa nzekka. Mukama yebazibwe. N'olwekyo bwe tugenda ne tudduka mu kubikulirwa, ekitabo ky'okubikulirwa, mukwano gwaffe ayitibwa Yokaana. Yokaana alaba okwolesebwa, yali mu kizinga Patumo, Mukama waffe Yesu Kristo n'amutwala mu kwolesebwa, n'amulaga ebintu ebiribaawo. Aleluya. Tuli ffenna kakati eyo gye tujja tuva ne tutuuka wano we tutuuse, nti tutunuulira ebintu bibiri, ebirooto bya Danyeri n'ebirooto Yokaana bye yafuna. Tujjamu ebintu bibiri, bassebo ne bannyabo. Tujjamu Antichrist, ne tujjamu n'ekiyitibwa false prophet. Kati bino byonna ebiddako, simanyi mark of the beast, simanyi gundi, simanyi image of the beast, ebyo byonna bijja luvannyuma. Naye ensonga enkulu yonna esimbye ku kitibwa Antichrist, nesimba ku kintu ekirala ekitibwa the false prophet. Lwaki? Kubanga Sitaani akimanyi bulungi nnyo. Befeso 2:20, ekkanisa ya Mukama waffe Yesu yazimbibwa ku musingi be batume ne bannabbi. N'olwekyo naye kyakola ye nteekateeka ey'okulabika nti ateekawo ekiyitibwa false doctrine ye, ateekawo omusingi gwe oguli false, oguli faulty. Kwe kulabika nti ateekawo Antichrist, n'ateekawo n'ekitibwa false prophet, nga gye misingi gye ebiri kwayimirizaawo omutindero oba olutindo lwagenda okuba nga amenyaamenya akosa ekkanisa ya Mukama waffe Yesu. Yokaana sigenda kutwala wala. Yokaana, ebbaluwa ya Yokaana esookera ddala 2:22 paka 23. Yokaana, ebbaluwa esookera ddala 2:22 paka 23. Mukama yebazibwe nnyo. Ekisooka kya byonna, ebbaluwa eno ng'ewandiikibwa Yokaana, ebbaluwa eyasookera ddala. Ebbaluwa zino ng'alina ozongerayo okubaako obubaka bw'ategeeza ekkanisa ya Kristo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Yokaana, ebbaluwa esookera ddala 2 bw'ova ku 21 waggulu, agamba nti sibawandiikidde kubanga temumanyi mazima, naye kubanga mugamanyi, era kubanga tewali bulimba obuva mu mazima. Tukaddemu ffenna abawandiikira si kuba nti amazima tebagamanyi. Nina ekintu kye njagala okutegeeza nti Sitaani bw'ajja okulimbalimba omuntu, tekitegeeza nti gwe balimbalimba tamanyi, aba amanyi. Kristo yayogera n'agamba nti mu nnaku zino ez'oluvannyuma bagenda kukyamya bangi, bwe kiba kiyinzika ne mu balonde. Kakati abalonde bennyini basaale mu nsonga eno ey'okulabika nti bali mbibwa, newankubadde nga babeera bamanyi naye ne babalimba bamanyi. Kyova olaba 22 agamba, Yokaana ebbaluwa esooka 2
22 tugenda kusoma na 23. Omulimba yani wabula oyo agaana nga Yesu si ye Kristo. Oyo agaana nga Yesu si ye Kristo, si ye mulimba. Oyo ye mulabe wa Kristo agaana kitaffe n'omwana. Agaana kitaffe, agaana n'omwana. Kakati njagala kujjukiza nti eriyo baganda baffe nga tebasobola kugaana nti Yesu si mwana, era nga tebasobola kugaana nti kitaffe si ye kitaawe wa Yesu. Era theoretically bajja kukutegeeza nti Yesu mwana wa Katonda, nga tebasobola kukyatula nti Yesu si mwana wa Katonda. Era bajja kulaga nti ffe tukkiriza nga Yesu ye Kristo, era twatula nga Yesu mwana wa Katonda, era nga twatula nti ne kitaffe ali naye atudde ku mukono gwe ogwa ddyo. Ate Bayibuli tusomesa nti omulabe wa Kristo yani si oyo agaana nti Yesu si ye Kristo. Kyokka ate bali betutunuulira nti balabe ba Kristo bakkiriza nti Yesu ye Kristo, tebagaanako nti Yesu si ye Kristo. Era bakutegeeza nti oyo mwana wa Katonda, era tulina kitaffe omu. Bayibuli esomesa buli muntu yenna agaana omwana ne kitaffe nga tali naye, ayatula omwana ne kitaffe ali naye. Kakati kusabye dakiika emu ompulirize mukwano gwange. Totunuulira omutabuliiki n'ogamba nti gwe boogerako wano, kubanga omutabuliiki takkiriza nga Yesu ye Kristo. Mutabuliiki tajja kukkiriza nti Yesu alina kitaawe, tajja kukikkiriza ekyo. Kakati oyo si yekka yagenda anda okubeera omulabe wa Kristo, si oyo yekka ali mu kifaananyi eky'omulabe wa Kristo, wabula n'oli gwe bogeddeko waggulu wano omulimba mu Yokaana ebbaluwa esooka 2:22. Omulimba yani si oyo agaana nga Yesu ye Kristo. Basebo ne bannyabo njagadde mumpulirize, bangi nnyo abalabe ba Kristo. Bwe tuba twogera ku balabe ba Kristo, mujjukira akagambo ke nabagambye akayitibwa Antichrist, kubanga omwoyo gwa Antichrist weeguli gutambula, gwatandika dde okukola, guli ni operative, guli mu kukola with authority. Newankubadde nga Antichrist yennyini tannalabisibwa, naye gwo omwoyo gwe guli mu kukola, guli mu kutambula, tuli ffenna. Now Antichrist oba bayite abalabe ba Kristo bajja kwatula nti Yesu ye Kristo, naye tebagenda kukkiriza musingi gwa Kristo we yasimba mu kanisa. Tebajja kukkiriza, tebasobola kukkiriza. Tukaddemu bakkiriza era baatula mu kamwa kaabwe nti Yesu ye Mukama, ye Kristo, tukikkiriza. Naye ate tebagenda kukkiriza musingi gwa kanisa ya Kristo kwe twazimbibwa nga Kristo ly'ejjinja ery'oku nsonda. Kati awo Sitaani waabikkira abantu amaaso. Naffe tukkiriza nti Yesu ye Kristo. Aba Advent nabo bakkiriza nti Yesu ye Kristo. Ffe tetuli balabe ba Kristo, tetuli balabe ba Kristo. Naye bakola kye bayita masquerading, beekweka ne beefuula bamalayika ab'ekitangaala, naye ng'ate bamalayika bakizikiza, bagaana. Tunula enjigiriza ezisinga zonna ze tulina olwaleero, bonna bali ku musingi gwa mulabe wa Kristo. Antichrist and false prophet kwe bayimiridde bonna. Tukaddemu bonna abasinga kwe bayimiridde bonna batunuulire omusingi kwe twazimbibwa nga Kristo ly'ejjinja ery'oku nsonda, nabo batunuulire.
bangi bakyalwana nti obunnabbi tebukyaliyo bwakomadda, tekyaliyo ayitibwa nabbi, tekyaliyo ayitibwa mutume, ebyo byaggwa dda. Naye ng'ate Bayibuli esomesa Befeso 4:11 nti Kristo n'ayambuka n'anyaga n'atuleetera, abamu n'ateeka mu kkanisa, abamu ne baweebwa obunnabbi, abalala basumba, abalala batume, obuweereza obutaano nga bwe bwogerwako. Kati then bo ne bagamba ffe tukkirizaako obuweereza bumu bwa musumba yekka, buno obuweereza obulala tetubukiririzaamu. Kati ng'omanya nti abo tetubukiririzaamu, ng'omanya gye bagwa, tebakkiriza nga Yesu ye Kristo, tebakkiriza. Era bwe bamaliriza bajja kugamba nti ffe tetukkiririza mu bunnabbi, abo era ng'omanya we bagwa. Mukama waffe Yesu yeebazibwe nnyo. Tuli ffenna Bayibuli etusomesa mu Yokaana ebbaluwa ey'okubiri olunyiriri olusookera ddala, essula esooka olunyiriri lwa 2 paka 8. Ebbaluwa ya Yokaana ey'okubiri, otuuseewo ebbaluwa eya Yokaana ey'okubiri essula esookera ddala, olunyiriri olusookera ddala essula ya 7 paka 8. Agamba nti kubanga abalimbalimba bangi abafuluma mu nsi, abatayatula Yesu Kristo ng'ajja mu mubiri, oyo ye mulimbalimba oli era omulabe oli owa Kristo. Okategedde? Kakati kwata olunyiriri luno olugatte ne Yokaana ebbaluwa esookera ddala 2:22 paka 23, zigatte ezenyiriri. Yokaana ebbaluwa esooka 2:22 paka 23, ezenyiriri zigatte. Ozigatte ne Yokaana ebbaluwa ey'okubiri olunya olusookera ddala ove ku 7 paka 8. 7:8 akugamba kubanga abalimbalimba bangi abafuluma mu nsi abatayatula Yesu Kristo ng'ajja mu mubiri. Kati bano bonna balimbalimba, tebayatula Yesu Kristo ng'ajja mu mubiri. Kakati bano balina question mark ku kudda kwa Mukama waffe Yesu, newankubadde nga baatula nti akomawo, kubanga n'omusiraamu mutabuliki akkiriza nti Yesu akomawo. Teri n'omu agaana nti Yesu tagenda kudda, bonna bakkiriza nti Yesu akomawo. Buli akwata Bayibuli n'akwata Qur'ani ajja kutegeeza nti Yesu akomawo. Naye omutabuliki kyatagenda kukkiriza kwatula mu kamwa ke nti Yesu agenda kudda kunona kkanisa etaliiko bbala newankubadde olufunyiro. Ekyo musulawo n'akutemako n'omukono. Takkiriza nti Yesu agenda kudda kunona kkanisa taliiko bbala wadde olufunyiro. Ye omutabuliki akkiriza nti Kristo adda kutema mbizzi, kusanjaga mbizzi zonna eziri ku nsi. Ekisooka. Ekyokubiri, Kristo adda awase. Alina okuwasa, alina okuzaala, alina okuddamu okufa. In fact bagamba alina okufa, ye Qur'an. Kakati oyo Kristo si ye waffe. Bo bakkiriza nti adda kufa, kuzaala, kutematema mbizzi. Ye Qur'an bwetyo bwesomesa. Tebakkiriza nti adda kunona kkanisa etaliiko bbala newankubadde olufunyiro. Kakati abalala bonna bakkiriza nti Kristo adda, ne balina concept gye baminsinga mukyo. Kristo adda okunona ekkanisa etaliiko bbala newankubadde olufunyiro. Kakati nabo ne beeteeka mu ekyo nti naffe tuli kkanisa etaliiko bbala newankubadde olufunyiro. Naye ng'ate be bamu abeegaana Kristo
bebamu bebagana omusingi Kristo kwe yatuzimbira nga ye lyejjinja ery'okunsonda. Kakati abo bebayimiridde mu mpaji ebbiri ez'omulabe wa Kristo. Kyova Bayibuli egamba nti oyo ye mulimbalimba oli era omulabe oli owa Kristo. Kyova Bayibuli ebeera ntuufu bwe tusomesa nti omwoyo guno ogw'obulimba ogwa Antichrist gwamaamira dda ensi guli mu kutambula. Olw'omunana lutugamba mwekuumenga muleme okubulwa emirimu gye twakola naye muweebwe empeera ennamba. Wasasula ebbanja lye nali sisobola. Yesu kankuyimuse Oyimuse olunaku olwaleero obugambe webale olw'omusayiro. Kyova olaba bw'okkirira ku lunyiriri olwa wansi olusemba olw'ekkumi, Yokaana ebbaluwa ey'okubiri olunyiriri olusookera ddala, sorry, 2 John chapter 1 verses 7 paka 10 atugamba nti omuntu yenna bw'ajjanga gye muli n'ataleeta kuyigiriza okwo temumusembezanga mu nnyumba, so temumulamusanga, kubanga amulamusa assa kimu naye mu bikolwa bye ebibi. Mukama waffe yeebazibwe. So buli muntu yenna asomesa ebiri against us, asomesa ebintu nga tebikwatagana naffe, oyo mulabe waffe, oyo mulabe wa Kristo, oyo mulabe wa kanisa. Kyova olaba nti nze nnyimirira ne nkugamba nti ekyo ky'osomeseza kifu, sebo ekyo ky'osomeseza kifu. Ekuba kupostinga sifuddeyo linnya ki lyolina, naye nkugamba nti ekyo ky'osomeseza kifu. Oli mu ntalo owalana, olumba gundi, owalana gundi, owalampa gundi. Naye Bayibuli etugambira ddala temussa kimu naye, kubanga amulamusa assa kimu naye mu bikolwa by'ebibi. Kitegeeza ossa kimu n'oyo yennyini ayimiridde mu njigiriza enfu. Omuntu yenna bw'ajjanga gye muli n'aleeta kuyigiriza okwo temumusembezanga mu nnyumba, so temulamusanga muntu oyo aleeta okuyigiriza okuli against Kristo. Waggulu awo we tulabye omuntu oyo temumulamusanga. Kyova olaba nnyimirira ku bigere byange bibiri, nze nayogera nja kusigala nzeka naye nga njogedde nti gundi enjigiriza gy'osomeseza nfu, gundi oyigiriza kifu, kyusaamu. Bwe tukugamba n'ogaana era n'okiddamu, tetussa kimu naawe. Nedda, tetussa kimu naawe kubanga oli mu njigiriza enfu. Kyova olaba nze bwe manya nti oyo mulabe wa Kristo, bwe manya nti oyo mulabe wa Kristo, mwegendereza nnyo nga gye nkikomezza, mwegendereza nnyo kasita manya nti oyo is an anti-Christ agent. Be bamu ku babaka abasookawo n'abategeezeza olunaku lw'ejjo mwababeera ku mikolo gy'embaga. Abagole si be basooka okujja, abagole be basembayo. Basookayo bano simanyi bano bakawadwa, simanyi bano baani buno, waliwo obuvubuka buno obubeera mu bukanzukanzu obwo. Buli muli mu bukanzu bwewuba bwerijja obwo obubuukabuuka bwe busookawo. Obwana obuto ne bujja baani bano bamukalakaasa ne bakuba obugomagoma awo, batwaliriza budde nga nammwe munywa ku lwendo lw'amazzi
abagole nga bwe bajja. Abagole bali eri bali mu kulya, mwe muli eno muli mu kwayooya. Abagole bagenda okujja, temusobola kulya, abamu temusobola kulya nga abagole tebannaba kujja. Kakati abagole bajja bagaba ekijjulo eky'omuwendo ekitibwa keeki. Buli omu ayagala alye ku keeki y'omugole. Tewali alya keeki ng'omugole tannajja. Kakati Antichrist yagenda okujja aleeta ettereke eri abo abamukkiriza balina okulya ku ttereke lye. Abatamukkiriza tebagenda kulya ku ttereke lye. Kati waliwo buno obusookawo bukawadde obusookawo obwo obusooka okwebuukabuuka bukole fujjo mu ddiira awo buleeta okusasamaza abantu awo nga balindirira omugole. Kakati omuntu yenna olwaleero atakkiririza mu njigiriza ya Kristo, omulabe wa Kristo munda, oyo aliwo nga agenti ateekateeka kkubo lyo lyagenda okujja. Mwana wa Mukama mpuliriza, nkusabye oleme kubeera omu ku abo abateekerateekera omulabe wa Kristo okujja. Njagadde kugamba ebigambo bino nti waliwo olunaku olw'olwaleero abali mu kkanisa ya Kristo nga basaale mu kuteekateeka okujja kw'omulabe wa Kristo, nga bali mu kukozesebwa, be bali mu kwera olujja, be bali mu kufuuwa perfume, be bali mu kukola kyonna kye bakola omugongo okukutuka okuggwawo, lazima nga batuukiriza okutuuka kw'omulabe wa Kristo. Bakola kyonna ekisoboka okukyusa ebyawandiikibwa, bakola kyonna ekisoboka okuyimba ennyimba ezivoola Mukama, newankubadde nga bo babeera balowooza nti bali mu kusinza. Oli nayimba oluyimba nalowooza nti lwakusinza naye nga si lwakusinza, nalubranding erinnya nti tuli mu worship, tugenze mu worship night. Naye ate batuuka mu worship night ne bayimba ate ennyimba ezitendereza bo bennyininyini, nga bo be bali mu kweyimbako worship night, naye bali mu kweyimbako. Simanyi worship moment, naye nga bali mu kweyimbako. Nze nali bubi, nalinga nsula njala, naye kati laba ndya nkoko. Mukama weebale, laba gye wanzija. Ani atandaba wano? Nammwe mwandaba nga bakuba mu ngalo, nga owa tune agenda mpola, nga museerera eddoboozi nga ligenda mpola. Bane tuli mu worship nga muwanika emikono. Kakati ebyo byonna ebigenda mu maaso bivoola. Kyova olaba nti Bayibuli esomesa nti n'aweebwa akamwa ak'okuvvoola. Aweebwa akamwa ak'okuvvoola. Bw'olowooza muli mu kusinza, kumbe ono ali mu kwewa kitiibwa, kwewa kitiibwa, kwewa kitiibwa, kwewa kitiibwa. Worship ya Mukama teyingiramu individual basis, teyingiramu kintu kyonna nga kikwata ku gwe, kiba kiri all belong to him. Worshiping God, he is only and only sovereignty, who deserves his all worship. We worship him because of who he is, not because of what he has done. Tusinza Katonda olw'ekyo kyali, so olw'ebyo byakoze. Kati mwe muvaayo tuli mu kusinza, tutegese ekiro eky'okusinza, tutegese Sunday y'okusinza, naye nga emutuuka mu Sunday y'okusinza ennyimba zonna ze muyimba siri kuzikwata ku mmwe. N'otunyumiza mu luyimba lwo nga bagenda mu Amerika n'okomawo, n'ogenda e Bungereza ensi yonna ogitambudde, baakwaniriza egindi, baakugulira ettaka ly'egindi, wali osula mu kayumba akakasisira, kati wazimba bangalo. Oli mu kunyumya biki ebyo? Kyova olaba nze sikiriza, nina ebintu bye sikiriziganya nabyo, nina enjiri gye siwuliriza, nina ebintu bye sikiriziganya nabyo, kubanga nkimanyi bulungi nnyo nti guno omulembe gwe tulimu bangi bali mu kukozesebwa. Abamu bakozesebwa nga tebamanyi, abamu bakozesebwa nga bamanyi. Kati ate bangi nnyo be bakyasinza okulabika nti bakozesebwa nga tebamanyi. Abamanyi be batono, naye abatamanyi nti bakozesebwa be bangi. Nkusabidde omulabe wa Kristo aleme kukozesa gwe kubeera nga akozesa gwe okumukolera enteekateeka, okumwerera oluguudo wagenda okutuukira, okumuwa platform ennene okulabika nti aweereza. Mukama yeebazibwe. Bayibuli esomesa, wuliriza, Bayibuli ene olunyiriri lw'esomesa era eyo mu Yokaana we tusinze okwetoololera nti baali naffe, baali mu ffe ne batuvaamu. Naye ekyo kyatulaga nti tebaali baffe. Olunyiriri olwo ani amanyi we luli? Yokaana eyo 2 ndowooza tugezeeko kulunoonya. Yokaana, ebbaluwa ya Yokaana esookera ddala. Obudde butuweddeko tumalirize na luno tujja kudda.
obudde tukyalina kamala odinoonya olunyiriri olwo. Yokaana ebbaluwa esookera ddala, Yokaana ebbaluwa esookera ddala 2:18 ne 19 tumusome. Abaana abato kyekiseera eky'enkomerero. Wuliriza, Yokaana ebbaluwa esooka 2:19. Abaana abato kyekiseera eky'enkomerero, era nga bwe mwawulira ng'omulabe wa Kristo ajja, Antichrist gwe twogerako, bwe mwawulira ng'omulabe wa Kristo ajja. Ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi. Bano abalabe ba Kristo bengezaako okunnyonnyola beebo ba agenti abaliwo mu makanisa olwaleero. Nkujjukiza amakanisa gazimbiddwa, abasumba babasimbye, babawadde ebituuti, babawadde ebizimbe, babawadde amayumba, bakoze zikurusedzi, bapangisiza ebizimbe eby'ebbeeyi nga mwe muli amakanisa gaabwe, bapangisiza ebintu eby'ebbeeyi, balina amamotoka amanene, boogera, balina emizindalo minene, naye amakanisa gaabwe gonna balabe ba Kristo. Balabe ba Kristo abawedde emirimu. Bangi baali balina enjiri naye baagikyusa dda. Balabe ba Kristo baafuuka abalabe ba Kristo ab'omunda. Kakati beba abangi ennyo. Amakanisa n'ogayitako nga gakuba aleluya naye nga balabe ba Kristo, naye ng'ekibiina kitudde kikuba mu ngalo. Ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi. Kyetuva tutegeera nga kyekiseera eky'enkomerero, kubanga abalabe ba Kristo bangi. Antichrist, omwoyo gwe weeguli, gulina abantu be guli mu kukozesa, gukozesa ono ne gusuula. Kiringa gavumenti ya gundi oli gwotegedde, ekukozesa nekukozesa nemala nekusuula wali ku ttaka nekutta. Gavumenti y'oli gwotegedde oli emmanga akola bw'ati, ayambala bw'ati, omutegedde oyo akukozesa. Bw'amala okukozesa n'amala n'akutta n'akugjawo. Tayagala kumanya sitaani talina mukwano, sitaani teyeeguya. Sitaani bw'amala okukozesa akutta. Bwe yamala okukozesa Yuda baamukozesa okulabika nti n'atunda Kristo. Bwe yamala okumutunda kyekyaddako, Yuda ate baamutwala kumutuga. Sitaani talina mukwano, ye akukozesa akimanyi nti bw'omala okukola mission ogenda kufa, ogenda kuzikirira. Kati kakukozese n'akukozesa n'amala n'akusuula. Tayagala kumanya. Kati mwenna abantu abaliyo nga muli mu kanisa ya Kristo, mwegendereze ebintu bye mukola, ebintu bye mwogera, ebintu bye mudiscussinga, ebintu bye munyumya ku mubiri gwa Kristo. Nze kale ng'omuntu tuula nyumyako nga bw'oyagala. Ayambala bw'ati, akola bw'ati, alina olugezigezi basi. Naye kasita otuuka ku mubiri gwa Kristo, oli n'akutuuza wansi nti jangu tunyumye ku kino, ng'ekigendererwa kyabyo byonna, enkomerero yabyo kusuula mubiri gwa Kristo. Bunira omumwa, gamba nti nedda sibiriimu, saagala kukozesebwa. Naye bangi kummwe mukozeseddwa. Bayibuli esomesa baava 19. Yokaana ebbaluwa esookera ddala 2:19. Maliriza. Baava mu ffe naye tebaali beewaffe, kuba singa baali beewaffe bandibadde wamu naffe, naye baatuvaamu era balabisibwe bonna nga si beewaffe. Timpuliriza mukwano gwange, baava mu ffe. Bayibuli bw'esomesa Yokaana ebbaluwa esooka 2:19. Baava mu ffe. Kituufu bangi batuvuddemu, bangi mu lugendo luno batukaabiza amaziga, bangi mu lugendo luno batubbye emisumaali, bangi mu lugendo luno batukongodde, bangi mu lugendo luno batugambye katukukwatireko, bwe bamaliriza ne bakusuula. Bangi mu lugendo luno babadde nga batuwanika bwe bati mu bbanga ne bamala ne batuta ne tugwa. Kristo n'atuwa ekisa ne tuddamu ne tuyimirira. Bangi ku ffe batutambuliza emisota mu ngatto zaffe. Bangi ku ffe batubisse ne bagamba katukubike ne bakubika n'omusota mu bulangiti. Bangi ku ffe babitukoze. Bava mu ffe kubanga bali wamu naffe,
balyanga wamu naffe, twatuulanga ku lusaniya lwe lumu, twanyumyanga emboozi y'emu, twakkiriziganyanga kimu, nga tumanyi bulungi nnyo nti baffe, ne tubabuulira buli kimu nga tumanyi nti baffe. Naye tebaali beewaffe, kuba singa baali beewaffe bandibadde wamu naffe. Tebakkiriziganya wamu naffe, bye tukola tebabikkiriziganya nabyo. Newankubadde nga batulaga nti bakkiriziganya wamu naffe, naye tebakkiriziganya wamu naffe. Naye baatuvaamu era balabisibwe bonna nga si beewaffe. Bassebo ne bannyabo, mpuliriza, akadde kano ke tulimu si kaakusaaga, si kaakuttira ku liiso. Akadde ke tulimu kakambwe, either kikutwaliramu oba okivaamu. Mu kadde kano ke tulimu nga twogera ebigambo bino, kyekiseera osalewo, kyekiseera osalewo. Oli ku lwaffe oba oli ku lwa mulabe waffe? Otambula naffe oba osazeewo otute tugwe nga tumanyi nti tukwesigamyeko? Tukubalireko oba tetukubalirako? Twafumbanga emmere edda mu kyalo, jjajja n'abuuza, abaayi jjajja musajja, tukubalireko oba nedda? Ku kyemisana kino n'abategeeza nti temumbalirako, sigenda kuba wamu nammwe. Ekibuuzo, ampuliriza, ku lugendo luno lwe tutambudde, lwe tukyatambula, erinnya lyo sirimanyi, sikulabangako, simanyi gy'obeera. Nina ekibuuzo kye njagala okubuuza, okyeddemu mu mutima gwo. Olugendo luno wakati awo nga tukooye, nga twetaaga abatuwanirira, tukubalireko oba nedda? Oba gwe osazeewo okwatagane n'abalabe baffe mutukube emisumaali mu mugongo? Kristo atulabula, babeera mu mmwe, bagenda kubeera mu mmwe, oba kiyinzika ne mu balonde. Yoswa 5:13 ayogera, Bayibuli tusomesa nti Yoswa bwe yali ng'asembedde e Yeriko, Bayibuli tusomesa nti yayimusa amaaso ge n'alaba ngo yayimiridde waliwo ekitala ekisowole. Yoswa, Bayibuli tusomesa, yasemberera omuntu omu erinnya lye gwe neerabidde. Naye Yoswa eyo ojja kusoma Yoswa 5:13. Yoswa alina ekibuuzo kye yabuuza. Yagamba nti oli ku lwaffe oba oli ku lwa balabe baffe? Mu Yoswa eyo 5:12-13-14 gy'alaba waawo. Oli ku lwaffe oba oli ku lwa balabe baffe? Kyekibuuzo kye nkulekedde. Janga joli o nazelo saibo ogu singanyona o pisemo kama ogu janga joli o nazelo saibo ogu singanyona o pisemo kama ogu janga joli o nazelo saibo ogu singabyonda ombisemo kama. Amayibazibwe, maliriza olunaku olwaleero. Tugenda kuddamu tweyongereyo maaso n'olunaku olw'enkya ne wiiki ejja kama nga tuwadde ekisa. Bwe tunaamala okulaba kye tuyita Antichrist, tujja kutunulira kye tuyita false prophet. Ekibuuzo, okkiriza okukozesebwa sitaani ku mulembe guno obeere kitundu
kwabo abamenya ekkanisa. Waliwo abamu abagamba ebyawandiikibwa birina okutuukirira, naye lwaki okkiriza bituukirire ku ggwe nga ye ggwe omu ku bagenda okutuukiriza ebyawandiikibwa ebyo? Baali naffe ne batuvaamu, baalyanga wamu naffe, baayogeranga ebigambo ensi n'enkankana, naye kati tebakyasobola byogera. Kakati emimwa baagiziba, abalinga balina eddoboozi eddene tebikyasoboka. Tekikyayinzika, baabasirisa. Nina ekibuuzo. Salawo olwaleero. Salawo leero, sala akaguwa, buuka akaguwa. Tewakyali budde, sala akaguwa. Oli kulwani? Oli ku lwaffe, oli ku mulabe, oli ku lwa mulabe wa Kristo. Oli ku lwaffe, oli ku lwa mulabe wa Kristo. Salawo. Sabye Sara mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda oyo omulamu. Nsaba Esara eri apostolic. Nsaba Esara eri apostolic. Mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Nsabye Esara ey'ekitume. Omusaayi guli ogwayika ku musalaba nga tetwagusasulira wadde 10. Ogw'omusaayi gusale buli atali ku lwaffe. Gusale omusango eri oyo atali ku lwaffe. Njogera ebigambo bino ng'omuweereza ayimiridde okuweereza eri obulamu bwo, n'ayimiridde maaso ga Katonda okuweereza erinnya lye. Abamu ku ffe ebirungi byatuyitako, abamu ku ffe obugagga bwatuyitako lwa nsonga kuyimirira mu kigambo kye. Bangi ne batujerega, ne batuvuma, ne batuvoola. Tulinga abakola loosi. Bwe tubivaamu tuba tukoze loosi ya mirundi 2. Tuba tusubiddwa eggulu, tuba tusubiddwa empeera ennene tulindiridde, tuba tusubiddwa n'okunyumirwa ebyensi. Ku bibiri tulonzeeko kimu. Salawo mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Nsumulula omuliro ogwokya, sumulula ennyondo eyasayasa enjazi. Buli muntu yenna ng'abadde akozesebwa, ng'ateekebwa okukozesebwa mu bisitaani, kikome, kireme kubeera ku bulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oleme kubeera mu ssaale mu abo abagenda okukozesebwa. Bayibuli besomesezaako abalabe ba Kristo abaali mu ffe ne batuvaamu. Ekyo nkigaana mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sabe Katonda ayogere n'obulamu bwo. Gw'oli eyo ng'obadde okimanyi okitambuliramu, ng'obadde okimanyi okikola. Bakuwa ssente n'ogenda mu makanisa, ne weeyambula n'otega abasumba obumasu. N'oyingira kwaya naye ng'ekigendererwa kyo kusuula kwaya. N'otuula ku mmeeza y'abaweereza ba Mukama
ng'ekigendererwa kyo kubatega butwa. Mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu, bw'otenenya n'obivaamu. Njogedde ebigambo bino, bw'otenenya n'obivaamu. Gwe gwenjogerako ng'okimanyi bulungi nnyo nti okozesebwa naye ng'okimanyi nti okozesebwa. Biveemu. Biveemu. Bite. Wenenye. Byesonyowe. Kitange weebale kubanga oli mwesigwa. Tukwebaza olw'ekigambo kyo, tukwebaza olw'amagezi, amaanyi n'ekisa by'otuwadde. Mafuta ga Katonda amangi geebagala obulamu bwaffe mu linnya lisinga amannya erya Mukama waffe Yesu Kristo, mwana wa Katonda abeera ddala omulamu. Mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu. Mwebale kubeerawo, mwebale kuwuliriza, ate era mwebale kuyiga. Gwe tegeeza ne munno, osobola okumushyalingirako, ate nawe agamba nti nandyagadde nzije mbabuuzeeko wetuli. WhatsApp channel zaffe kwetuli mu linnya lya Mukama waffe Yesu, osobola okutunoonya. Twebaza Katonda ku lw'obulamu bwaffe. In Jesus mighty name. Amen. God bless you. Nenkya wetuli bwe tumaliriza wano tujja genda ku kye tuyita the false prophet. Mukama banjagalire in Jesus mighty name. Ate bwe tunava ku false prophet tuyinza ate okuyingira ne tulaba the mark of the beast says 6:6 ne rapture. God bless you. Amen.